Fayina machago nako bulungi yanaje musinziro kubanga ate mutulaba ambebaza okubanga ate mukeredde ku BBS mugamba mutya consultant muri bulungi week etambudde etya ebiganye okutambula mu week obyesonyiwa no yeyongerayo n'obulamu kubanga olubyo olaba n'ogamba week eno biganye kambyesonyiwe n'otabifiirako nnyo no yeyongerayo n'obulamu kale abaddeko nga mutulindidde anko kukunkubuuzizzaako amachago nako olwaleero onsonyiwe taata okugana okugira mu budde ogira obugire kale nenga ne yenaje musinzo kwanga timulabe kupanga timwetuja seko kale nze ndi wo lwaleero Florence aliko waali naye nga tugenda bana kukikwasaganya mpola mpola ate paka show je nasobola okubiranga ate eggwera bingi bitambudde over the weekend throughout the week mubamu mawulire manje gabagayiseemu then ku Friday ekire kikeesa olunaku olw'omukaaga namu mubamu amawulire so mwe tugenda kubanga tutambulira naye nga ndowooza nga sibalwisizaayo kubanga obudde ndabwadduse dda tugenda tutandikirawo straight awe ku show ya David Lutalo tumaze banga deni nnyo nga tujjano nga tubabuulira David Lutalo alina concert David Lutalo mujje muwagire Hotel Africana twasembayo kubeera ne Pastor Wilson Bugembe yes gwe twasemba okubeera naye najja nakuba akantu ako wamala okuba akantu ako Lutalo n'alangira nga bagenda okubeera ne concert tugamba bannayo omwana weruwera anajja n'akola ekintu n'akijjuza omukulu Yasini n'akwata ekivulu n'akirangira emyezi 3 beddu tugamba omukulu ayagala kukwata abantu b'ennambola bateeke ku Africana oba zagenze okwera saa zabadde ndozanga 12 awo nga emiryango gya Africana gibooze nga abantu bangi ati abantu ba Lutalo mwazeemu leeti mwazeemu leeti ndeza lwankuba mwazeemu leeti kubanga abantu bayongedde bayiikidde ddala oyinza ogamba abantu okuyiika nga bangi nnyo babadde kusanga 12 akusaawa 10 abadde oyingira bulungi awo 11 ng'oyingira bulungi naye kuva kusaawa 12 paka kusaawa nga 2 awo ng'emiryango jujjudde abantu then ne Yasini wadde oli wange ffe twade partners mu kivulu kino bandowooza ekintu ky'emiryango kyatagaddemukko kubanga twatuuse mu kaseera nga checkpoint eryemu bonna mulina okuyita owa VIP VVIP n'owa ordinary nga bonna balina okuyita awantu wamu ate nga abantu bangi nnyo waliwo omulyango oguli wano wansi Yasini just in case olina omutugozeemu okuteeka ku Africa naawo waliwo omulyango oguli awo wansi bano abantu baffe aba ordinary batera okuyita kati eno waggulu eno oguyingira main entrance ya Hotel Africana abagagga ne bayita eno waggulu eno osanga abantu bali eno benyiga yaguze tiketi ya bukadde yaguze tebo ya bukadde bubiri oli yakute emitwalo 2 yaguze tiketi n'okutula ku tebo eno omuntu emitwalo 3 amunyiga kale siganye fena naye ndowooza emiryango girina kubeerawo ebiri ku mulyango ogwa Africana girina kubeerawo emiryango ebiri nga tulina omulyango oguli eno wansi ogwa ordinary then n'omulyango gweno waggulu bwe ndowooza ke kantu ke kafootiko kake nalabyemu naye ate ekyenjawulo nti ate wabadde oyingira munda buli muntu yabadde comfortable gye yasasulidde ababadde mu VVIP amagulu gye twabadde ng'abaana beeyagala bulungi nnyo okuwona bulungi dansi wo tewali akunyigiriza ababadde mu VIP eyo abanejja okutumyako abakyala ababadde mu VIP eyo nga mulingizaako eno waffe mu VVIP mutukonako mutubuuzaako mwebale kubanga nammwe mwazze abadde mu VIP nga nabo balaba bulungi ababadde eri mu ordinary ewaffe ate bo baasusse okweyagala so omukolo gwabadde gw'amaanyi nnyo so fandowooza likodi ya Africana Lutalo gwagirina likodi ya Africana Lutalo eyo yagirina essaawa zino guna omwaka abantu ba Lutalo basinze kuba Pastor Bugembe basinzeyoko Lutalo n'abakuba omuziki abantu basooka badigida kale abantu ne bamalayo ssente zaabwe pozinenekubuza bisho nga ginnalabye banna abantu bajja ewa Lutalo abanga bagenda mu Africa abantu ba Lutalo nga bakulu babadde 35 plus kwambuka 35 plus awo nga woyambuka myaka 23 n'okukira badde banoonya tobalaba basinga bali 25 n'okweyongerayo abantu balina ssente zaabwe badugaza emmeeza bakuba omuziki lulimba Lutalo lwayimba balwagala bakubyo ali mwe womanyira omuntu nti mukulukulu nga bakubye ennyimba z'okufa bakubye olimba ennyimba zange mu bibaawo n'osooka onabira abakazi abakulu badigida n'ongamba kino kye tuliko naye kale ekyali mu audience yabadde kyamaanyi nnyo omukyala Nsubuga yabaddewo aba media personalities babaddemu awo nga bakuba omuziki nga banyumira ne mwebale kubanga mwazze okwangira David Lutalo kale olunaku ne lutambula bulungi ndowooza sooka ompe feel ey'abantu nga bafiringa omuziki gwa David Lutalo tuba tutandika kuba abantu bakulu abantu bekisinga obukulu sooka otuwe feel y'abantu nga bakuba omuziki gwa Lutalo
Kati nno yeyembeera nga bwe yabadde ku Africana bano bensembezaayo be babadde eri ewaffe mu ordinary ababadde sayidi zeeno be ba VVIP ne VIP ng'endongo buli omu alina engeri gy'agifiiringamu mu mbeera efaanaganako bw'etyo.